Eddy Kenzo Festival kituufu omukolo gwaffe era ffe tuyina ebiwandiiko kola omukolo ogwo era omukolo ogwo twagugula okuva ku Eddirisa Musuuza. Omukolo ogwo gwasalibwamu olw'embeera ya COVID ne gubeera ng'omukolo tegwasobola kubeerawo. Omukolo gwo bwe gutasobola kubeerawo ntuukiridde mwami Musuuza emirundi mingi naye ate sente ze yansaba nga tezisobola kuddamu kuzisasula. Ate ng'olwedde tuyina endagaano yaffe tugamba okusasula sente n'ebisale ebirimu yakusaba mmeka kulunu neewuunya nnyo omuntu gwe twateesa naye nga omukolo gwali gwa milioni 12 okunsaba milioni 520 ate n'aŋŋamba nti sente ziri ze namuwa zonna zaafa kati nina kumuwa sente empya. Kyesaamanya kigendererwa nti omukolo olw'obugumule nagukolamu n'engeri gye gwalimu yali ayagala kugukola. Kye ŋŋamba mwami Musuuza nti byonna tubikola naye amazima gano ge gasinga okutukulembera mu byonna. Bwakeera ku makya n'agamba mu meeting gye twabaddemu yavuddemu n'agamba agenda kukaaba ateekeko ebintu awo yagenda afune ssente. Era kyanneewuunyisiza nnyo okulaba nga bwe bagambye ng'akaaba era nsuubira nti kati gye yagenza okufuna ssente yagenze dda alabika yazifunye dda. Naye nga ekikulu ky'ensonga nti omukululo guno gy'ova bw'oba okwataganye ne munno nga muyina kye muggusa sirowooza nti mu bulumi bwe butyo ffenna bwe twayitamu obwa COVID kyandibadde kirungi omukolo gw'omuntu okugukola shozi zonna n'ozikola nga ye tafunye yadde n'ekikumi. Waliwo abagamba nti oba genosale yabawa ssente ez'ebivvulu ebyayikolwa COVID nti oba naawe baakuwa ebya Kenzo n'oba nga wali badde obita. Nsaba kutegeeza Abannayuganda nti abantu bonna abafuna ssente tebaategeka Eddy Kenzo Festival. Era abantu bonna abafuna ssente bapromota bayambibwako olw'embeera yaabwe gye bayitamu. Era gwe baawa ssente tewali yasayininga nti contract gye wayina efe. Gw'obanja tomubanja oba abanja takubanja. Ebintu bye twakola n'abusente bwe baabawa oba bapromota baabawayo ku buyambi bwa bivulu byabwe naye wali tewali endagaano yafa nti tegenda kukolebwa. Kati kozozzaako ki? Nze kyemmanyi mu Uganda ow'amaanyi asembayo ye President Museveni ne kooti. Omuntu bw'abanga asobola okuyisa mu kooti olugaayo nze Moses sina kye nsobola kukola era nina kugenda mu kooti kugikubira mulanga kooti yo kyebeegambye era kyengenda nakyo. Naye oyagala sembe ne gaza abaakuwa kati okite omuleka ayimbe. Nze nno ekikulu saagala ssente kubanga nze Eddirisa saamugulako ssente. Sina sente ze namusaba oba sina sente ze namutuma. Nze ekikulu kyange ne Musuuza bagiyita Eddy Kenzo Festival.